kati mugambe penzi abaluba sijira nange okuva ekivulu kya Bobi Wine kibanyitwa nga Kyalenga wekyajja mu Gozalina tugenda Nambole awafuuse Nambole tunagenda wiiki ero katugende wiiki ejja waliwo olutalo lubaluseewo nga luno luli wakati w'abapromoters abanene betumanyi mu ggwanga omuli Abitex Sako ne Balamu n'abalala bajja balandiramu. Tulumirirwa nnyo promota munnaffe ali emabega w'ekivulu ekyo Kyalenga byetumulaba ng'agenda kufiirwa tusobola okusirika obusirisi kati mmemba waffe mu kibiina kyaffe addemu ssente omanyi tekitegeeza mu bivulu okuteeka abantu miliyoni 2 manyi ebindi baffe by'ebivulu bino abantu babirabanga butali mulimu naye nga bizinensi ng'endala yonna manyi ssente zeyamuwa nigwe kyoba omanya nti ssente zisukka mu 10 n'okudda waggulu n'okuteekateeka zisobola ziyingiramu teekateeka yonna nga seyimiridde ssente zetukozesa teziba zaffe ntuzijja ku akawunti kati ekivulu be bakiyimiriza loosi ebeera awo gitegeera kaakati ate ffe tugamba tulwanirira munnaffe ekivulu kibeereyo ng'ate yebbalamu yagamba akulaga nti akiinamu omukono mu mbeera y'obutabeerawo ng'osobola okukkaanya naye. Abitex Musinguzi nga ye president w'ekibiina ekitwala aba promoters agamba nti olw'empisa eno Balamu gye yeeyisaamu yensonga lwaki ne mu kibiina kino taliimu Sako ne banne bakusomera waleero saidi zaano wansi nga kutegeeza nti beerimbise mbwerimbisi mu mulimu guno naye nga si ba promota nga bwe balina okubeera. Oyo Balamu ffe mu kibiina kyaffe tetwagala muntu yeegulumiza ate mu kibiina kyaffe twagala promota omutuufu tetwagalamu basuubuzi omanyi b'abantu bo balowooza nti omuntu ateeka obulango ku leediyo mba abapromota kaakati waliwo abeeyita abapromota naye nga basuubuzi kaakati Balamu musuubuzi si promota kaakati baagala nnyo okutwerimbikamu yensonga lwaki twamugaana okumuteeka mu kibiina kyaffe ekyaffe kibeeramu bapromota so si basuubuzi abo basudi baketti abo Balamu so bapromota bamanerenda batunda bibanja byabwe na bipoloti byabwe nga Abitex amaze kusomera abantu aberimbika mulimu guno kati akusomera abataluma abantu abasasula obulungi wano mulimu Dick Afrobeat yagenda ku mirimu emitongole yawummulamu eyali pulezidenti waakyo pulezidenti baavaawo basiiga nti vice yatuula mu entebe saba zino nzengirimu bajjo omukwanaganya mulimu balunywa promotions mulimu Emma promotions era yayo omu ku bali emabega wa Kyalenga promota ababalala boolowooza nti wali badde obawulira abo abeegulumiza abo bali ku ssente z'omuwi w'omusolo aba gavumenti abo tebali mu kibiina kyaffe abo abalina Balamu ne banne n'otuusi yaffe eriwandegerera ku kizimbe ekipya era bw'otuukawo waliwo ekigambo FUPA. Sudman Lukwago ono promota gwe bakutegeezezaako waggulu wali eri nti be bamu ku abo abeerimbika mulimu guno ategeeza n'agamba nti ewandegera waliyo ofiisi etegerekeka nedda njagala twogera amazima tulina ofiisi y'abapromota eriwandegera olinga obeeranga ngambye nti suudi jangu wano olinga ngambye nti genda ku mudaala gw'embizi kibeeranga sitagafonda because kati you are talking to someone ali international you are talking to someone sawa zakakati agenda okuleeta Beyonce South Africa amazima kyayogedde nti ndi musuubuzi ndi musuubuzi wa business plan actually I own even 3 hotels nowadays nettaka nsuubula. Sudman Lukwago ayongera okubuulira ekimulumbisa Abitex Sako ne Balamu ate nga yamanyi omutuufu alemeseza Kyalenga ogenda mu maaso. Ekivulu is nothing okitegeera kubanga kigenda maaso tujja kitwala Nambole obine mbulungi kijja kubaayo gwe kyolina okumanya ate Museveni si alemeseza Kyalenga tebakulimbanga